Ab'ebyokwerinda n'olwaliro bazzeemu okuzingako amaka g'abadde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among agasangibwa e Nakasero mu Kampala. Ono ng'anoonyerezebwako ku bigambibwa nti abadde alina engeri gye yeenyigira mu bikolwa by'obulyake n'obukenuzi olwaleero ab'ebyokwerinda bongedde okubowa emmotoka ze endala ez'ebbeeyi okuli ey'ekika kya Land Cruiser, Texas ne Benz eriko ennamba AAA1 era nga zonna zitikiddwa ku kasiringi ne zitwalibwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Abantu ab'enjawulo boogedde ku bigenda mu maaso era ne bavumirira omuze gw'obuli bw'enguzi. Nga tonna magezi gabala nti kati neetaaga nkole kino mu kaseera akwe kati n'okuba n'omwami atasobola kuwabula nti madamu owaba wano okola bubi gwe n'okola bukozi buli kyolaba. So abantu afaana bwe batyo naye tebeerabisa. Okwerabisa kikyamu. Kola ekintu ekituufu mu kaseera akatuufu kijja kuvaamu nga kituufu. Mu nsi ekyakula bukozi zino sente zolaba kati zendabi wano singa omukyala yazimba mu ddwaliro n'ateekamu eddagala oba ofuna nani badde nkisanyukira kubanga olwaliro gavumenti enoonya sente neziteeka mu bantu omuntu omu oba babiri ne bakola ki ne bazibba n'abaana abali ku komiti za paliamenti nze nsaba babanoonyerezeko bagende mu akawunti zaabwe kubanga ojja kusanga omuntu omu alina billions mu akawunti ye naye nga omusala gwafuna mu paalamenti ntono nnyo. Zisaba gavumenti ate yanguyirize. Ze mbadde nsaba abanene bonna kaba oli minisita kaba oli kitofulumwa ggwanga kati bamale n'okunoonyerezaako. Mwegaggawaza kuzimba ggulu nga yendooza alina essuubi gyakola ki gyaligira naye gye no mu ozi kino kikusaba kyotandise tekiriko ono eka mu ggwanga lino kuba kizuuliddwa mu paalamenti n'abatali mu paalamenti abantu bangi abali mu paalamenti omwo abali ku ssente y'omuwi w'omusolo abali mu gikozesa ebitakola ki ebitazimba ggwanga sigala nga ogenda mu maaso sigala nga onyoonyereza abo abanene abali mu gavumenti abalina ssente y'omuwi w'omusolo ssente ezo zidde mu bantu ate General Museveni saba kino pulezidenti w'eggwanga lino Uganda ebintu bino ebikwatiddwa General tobitwala ku poliisi biwangaalireyo teeka emmotoka ku maketi ogambe nti Land Cruiser eno zezimukuze twakutte etundibwa weti omugaga Sudiru agigule omugaga Sudiru wagigula sente zigende malwaliro zigende mulago zijeko ne waffe mukono ku dispensary tufune ku bwerofa abantu ba wansi naye tuli bubi. Kinajjukirwa ng'olunaku lw'eggulo ab'ebyokwerinda okuli poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango amakando olunaku lwonna baagasimbye mu yaafeesi y'abadde sipiika Anita Among ku paalamenti era nga baavudde mu kiro wakati mu kunoonyereza kwe batwala mu maaso. Mu ngeri y'emu bano ku bbalaza ya Sabiiti eno baali mu maka ga Among amalala agasangibwa ekigo gye baatikkira emmotoka z'ebbiri okuli Range Rover ne Rolls Royce era nga zaatwalibwa nazo ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu. Emmotoka za Among kati ziweze 6 eziboyeddwa ab'ebyokwerinda. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.